Yenze Butcherman asatu mubanga abiri kunyama baba bam bam ono Butcherman ghetto president liwa neno Egulu Peche eno ghetto ya fabajita Peche era tuli mukulunda nkoko abala bali mukulima abalala bali mbya kutunga ebyemikono era tuli wano mu division ne bajita Peche division era nga tulina ne ghetto zendala eziri mu Laibi eziri mu Raro eziri Badege wona era nze nfuga yo ghetto president Butcherman. General Salim Saleh has been helping me for so long since I got my appointment. The only thing president anaba kumpa bintu byange era njaga nange president ampe bintu byange kubanga yansubiza ebintu byange ayina okubimpa era General Salim Saleh gwensaba yayinzo gamba president nampe byange. Chicken project nje twatandika the chicken project twagitandika nga twagala kuyamba abana ba ghetto abali eno mu Gulu neno mu northern region era mbadde nsaba nga sagala kino kikomwa no wokka. We need to extend this program to all these divisions of Gulu. Tutekeko Laibi tuteke wano wenyini wendi kati wano na tutekewo tumale tugene tuteke Badege tuteke tufulume no kufuluma mu Gulu kubanga northern region is big. We solo kufuluma ntugama katugenze erira kubanga already erira tunayo associations bogenda Egulu nayo tunayo association ezaba ghetto youth. So this program tusaba busabi government eyambeko ne babanga bagenda tugabira nkoko nga yo operation wealth creation no kugaba ensigo z'emmwanyi bana abana ba ghetto abamu balimi like we have the ghetto mothers Kitugum abalimira ku river bank awe mabali but they are growing vegetables and vegetables zivamu center amangu bozitunda ofuna mangu sente. So the government should help us the face of the ghetto and the presidential advisor as me like Butcherman who has come out najja Egulu ayambeko ba ghetto yuti abali eno mu Gulu. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge makaga pangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekigwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenja kuba ku namba z'essimu eziri wansawo mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Okuvena foka presidential advisor nze nkola emirimu egyenjawulo ne wankubadde abalabadde tebagimanyi kati nga ghetto structures ziri e Kampala nze nazitandika ne General Damulira president n'amaana agamba mu organizing bana abantu twawandisa ghetto 12 ne baziwa 1 billion ne milioni 2 baziwa billion ne milioni 2 nga buli ghetto efuna milioni 10 singa bakikola nene ene Gulu nazo ghetto zene tumalo organizinga nezibera supported ngera iba supporting eze Kampala nezo eno bazi supportinga era nze muntu omu eyakola security by nako ebadenge kuma ebivulu e Kampala nga twali twawe emirimu ba ghetto youth nga bakuuma ebivulu ngati wakyali bubbi mbivulu era nze omu eyatandikawo project eya urban farming ghetto urban farming eyeka mocha abalimira mu Buveera abateeka mu bikebe twabajjanga eno ne twabajjanga mu ghetto ze Kamocha ne tubatwala ku presidential farm e Kawumu ne bagenda ne babayigiriza okulima ennyaanya ne vegetables
mu bikebe era nze mbadde nkola project eyo mu Kampala. Ensonga eyo okubanga bageto youth bali ku street batawaanya abantu babakuba kivudde ku ki? Ensonga eri bweti kubanga bano abantu ba ghetto bayingiramu abantu abatabamanyi ate ne bajja ffe abantu abamanyi aboogera olulimi olumu nabo kubanga ffe batuwuliriramu ne bayingizaamu abantu abalala kubanga kati byafuuse bya bizinesi. Omuntu ajja n'agamba nti wa ghetto ne bamuwa ssente n'ajja n'akola kyakoze n'ajja n'akuŋŋaanya abavubuka n'abaleeta nga tebamukkiririzaamu tebamuwuliriramu. Naye singa bakomyawo abantu mu ezo projects ne baziteekamu abantu abatuufu aba ghetto, abaana abo aba ghetto be bawuliriramu, tewandibaddewo bintu ng'ebyo. Ate n'ekirala mu Kampala ssente president ze yagaba ssente ku ghetto meka 12 ate ghetto ziri 75. Ghetto 75 bawaako ghetto 12 zokka. Kati bano bonna abalala bagenza okuwulira nti president yakwata ssente n'aseka mu ghetto structures, abaani bajja ku streets era bakyalaba ebintu ng'ebyo singa tebakola ki, tebongera ku organizinga na kutandika kola ki, kubakolamu associations okubafuula bize, okubawa emirimu egy'okukola n'okubawa capital obutono okutandikawo bizinesi zaabwe. Eggaali entuufu kubanga eggaali zaawukana, waliyo eggaali etali violent nobe n'eggaali eri violent kubanga mu ghetto tulinayo abakagoba ne tubeerayo n'abayiribi ne tubeerayo n'abaana abeeryamu abaana abawala ne tujja ne tubeerayo n'abaana abakola ki kamunyezo okukkubo ezijja nga zinyakula bunyakuzi masimu. Ebyo n'obisanga mu ghetto nti kati oyinza okujja n'osanga eggaali nga y'abakagoba. Bano abakagoba bwe bakusanga obusanzi bakuba buli kiramu, funguwa balabala bakuba buli kimu. Bwe bakwata nti Baton Street yonna balina ogyera. Kati kisinzira ggaali ki zibagenda okukola eziri politiko oba eggaali zino zennyini eziva mu ghetto ez'abakagoba bano abatambula ne bukeeki. Balina okwebuuzaamu nti eyo ggaali ki? Eggaali zino zisobola okukola ki? Okuyimirizibwa singa tuzoorganizinga. Kubanze nali maze ozoorganizinga nga nzikozeemu security by nnaku nga mbawadde emirimu kubanga olwedde balina skills z'okulwana nga nze mbatadde mu security by nnaku okukuumanga ebivulu. Balina kubafuula bize na kubawa mirimu. Zino eggaali ze bagenze bakola nti eno ya NUP, eno ya NRM kivudde ku bantu ababali emabega okubakolamu ezo eggaali. Okubakolamu ezo eggaali kivudde ku bantu ababali emabega, abakulembeze baabwe baliida baabwe be babakolamu ezo eggaali. Kubanga eggaali singa ejja neeyita wano bweti ng'egivuga nti evudde katugeze evudde ku ssaawa ya Queen, evudde katwe Kinyolo neeyingira ekibuga, ejja kukuba buli kiramu. Naye ani agiri emabega? Basooke banoonye bakomanda baabwe. Kyenkugambye nti baddire bakomanda bano nga bwe twali tukoze ne General Damulya bazinzijamu project baginzijamu. Basooke bakomyewo bakomanda bennyini ab'eggaali ezo n'abaghetto kubanga buli ghetto erina komanda waayo na buli dipo erina komanda waayo kubanga tulina engeri za mirundi ebiri, tulina dipo ne ghettos. Kati bajja ne basanga abaana mu dipo nga batudde bapoyeeyo ne bajja ne babambaza t-shirt ne bajja ne bakola ebikolobero. Naye singa mufunira ddala bakomanda baabwe mu ghetto gye bali bakomanda baabwe kijja kuyambako nnyo. Obugambo bwange obusembayo bannange tweyise bulungi, obuute butwawula, bwe baba bakusinze baba bakusinze. Ate ebintu by'okulwanagana n'okwawukana politics wa kiseera buseera, ffenna tuli bannayuganda twagalane tukolagane, twagala nnyo ne pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Asatu mu bbanga 2 ku nnyama gaba ba. Thank you for coming, please. Okay, so you're here. If you come next time, I was told you're doing very good thing for all youth. Ghetto youths, exactly. We are organizing them. That's the way to go. We are doing poultry. Now we need these poultry. I thank you, sir. Okay, man. Okay, brother. Okay, please. Okay, anytime. Okay, sir. Thank you so much. All right. I'll see you. All right. Okay.
The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.